ebifa mu nkambi ya Nuupu era nga wano poliisi butereevu nga ebataddeko obukwakulizo n'okuwabulibwa. Nuupu eneetera okubeera nga ate eddamu countrywide tour eyali eyimiriziddwa era nga waliwo ebituukiddwako wakati wa Nuupu ne poliisi. Ttiimu ya Kyagulanyi bwe bati basuubira okubeera nti nno bagenda mu Western Uganda lunaku lwa Monday nga 15 July 2024 era nga bagenda tandikira Bundi Bujjo, Katuulu Beyongereyo, Ishaka, Busheenyi, Lukungiri, Ntungamo ate olwo bamalirize bagenda kumalira Isingiro 19 July 2024. Bibinaaba byonna bitambudde bulungi. Jjukira nti eno already babadde bataddeyo dda okusaba ku kisaawe eky'Ekkololo nga baagala okuteekayo 4th anniversary. Basaba omukolo bagukulizaawo Ekkololo ku kisaawe eky'Ekkololo. Jjukira NRM nayo eteekayo n'abalala bateekayo bwe basaba babawa ne NRM kye kisaawe kyayo. Kale munnange ne Nuupu naye yataddeyo okusaba kwayo naye bagigambye nti amagye ge gavunaanyizibwa ku kifo kino tugenda kuba tubiyitamu tubirabe. Naye nga bwe nkutegeezezza nti agafa mu nkambi ya Nuupu, poliisi bwe batono obukulembeze ba Nuupu bamaze okubeera nga beevumba akafubo. Bobi Wine bw'atyo agenda kuddamu ewatali kubuusabuusa kwonna national wide tours. Era poliisi yamaze dda okubeera nga ebategeeza tewali konvoyi za mmotoka, tewali kutikka excess, tewali cover speed nga kuvuga ndiima. Zezimu ku guidelines oba okuwabulibwa obukwakulizo obuteekeddwa ku tuwa eno eya Nuupu nga poliisi bwetyo yo egenda kubeerawo okulaba bulabi bye twabagambye bye bakoze nga tebanaba kubeera nga baddamu national wide mobilization tours. Ebyo munnange bibina okubeera nga biteekebwa mu nkola. Jjukira nti zino munnange zaali zasuspendingibwa nga zayimirizibwamu. Abannajjadda investments bano munnange nga bulijjo gwe yakoowa okukaaba amaziga oba atayagala kukaaba amaziga nti ate neesiga bano bangulize wano bakole bwe bati banziba Uganda Tulagi Nyambo ŋŋendereyo. Nze abantu abatuufu nababa wadda kubira omukulu Kiza Shafik owa Najjadda Investments. Oyagala kubeera ng'okola project ku ttaka lyo lyonna ly'olina, oyagala kumanya bikwata ku kyapa ky'ogula ky'oyagala okugulako, sooka munnange weekwata Najjadda Investments. N'oba tobawadde mulimu nga tebaguliimu naye osobola bagamba nti munoonyereze ku kino ku kyapa kino kiri biki, bajja kubuulira mu ddakiika ntono nnyo nti ekyapa ekyo kiri ku bino na bino na bino totawaana, kuliko amasabo n'ebirala ng'amalaalo by'otasobola kubeera nga munnange ate ojjawo mu bwangu. Bano baagala kubeera nga bakusiba kiwaanyi. Nabagambye dda nti munnange atunda ayolesa y'amazaawo. Tulina wano airport taxi ey'amangu ey'omusajja Mukisa omwesimbu gwenkakasa omwesimbu emundi kubuulira ebimukwatako naye gwe munnange ayagala okubeera nga ofuna anaakuvuga ng'ova ebweru airport taxi weeri mukulu Mukisa waali gwe ayagala okutulako airport mu bwangu obudde bulimi kubeera nga bakukwata gwayagala omuntu omwesimbu gw'osobola okubeera ng'otuma ng'oliyo wabweru nti yanze gira bino wano bitwala eno kubeera omukulu Mukisa ku 0740653 0740653. Era nyongera okuba nga nkuba omulanga eri mwenna okubeera nga mukwatiza ku Uganda Tulagi ku kaweefube tuliko muganda wange teri kuzikiza. Tujja genda tumalako mpola mpola. Kale sobola okuyambako Uganda Tulagi n'akatono konna koolina kubanga muganda wange emyezi gyo gyekulunguludde ate nga bwetugezaako okubeera nga tulongoosa omukutu gwaffe tuddemu ate tusabe tulabe oba basobola okuguwubula ng'osobola okubeera nga gweyimirizaawo mu bintu bingi nnyo. Sipiidi yakawolawola naye era tetusobodde kubeera nga tuzikiza ekyo. Mukama Katonda tasobola kubeera ng'akikkiriza n'amaanyi gammwe bagamba nti agala awamu ge galuma ennyama.
munnange bitwogera ku guidelines zino oba okulambikibwa okuweereddwa ekibiina kya NUP okuva eri poliisi, jjukira nti kuno kuzza oluvannyuma lwa ekibiina kino ekya National Unity Platform okubeera nga abakulembeze baakyo bagenda ku headquarters wali eza poliisi olunaku lubadde lwakuna, era nga bingi nnyo bituukiddwako wakati w'enjuyi zombi poliisi n'ekibiina kya NUP mu consultative meeting gye bakwasaganyiza obulungi ennyo. Jjukira nti Uganda Police yajja okuyimiriza countrywide tour ya NUP oluvannyuma lw'okubeera nti nno nga 31 May 2024 waliwo accident yagwa wali ku St. Lawrence Maya ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka, era kigambibwa okuba nti emmotoka eza NUP mu luseregende zaali zigenda e Masaka ze zaaleetawo embeera eyo, naye ng'ate abantu bagamba bo baali bayiseewo dda aba NUP, era nga accident eno yavaamu okufa kw'abantu 3 n'abalala 2 ne bagenda ku bisago eby'amaanyi. Kakati bwe batyo poliisi yasobodde okubeera ng'ejjayo footage owa CCTV, ebifaananyi ebyakwatibwa ku kamera ez'oku nguudo, era nga bino bye byaliwo nga 31 wali ku St. Lawrence Maya May nga 31/2024 nga NUP bagenda e Masaka, era ne babijjayo ne babikkaanya ne babibalaga bulungi nnyo nga bagamba okusinziira ku bifaananyi nti waaliwo overloading ow'emmotoka, era nti nga waliwo obutafaayo ku nkosa gye bakozesa mu mmotoka n'oluguudo mu kwetikka abantu, kwegamba ku mmotoka waggulu, abantu batuula waggulu ku rooftops ez'emmotoka, okuvuga endiima n'obulagajjavu mu kuvuga, nti si bye byokka nti bo balagajjala mu kuvuga, wabula n'okubeera nti oba oli awo ate balagajjala ne beefuga oluguudo ne batafa ku bantu balala bakozesa luguudo. Poliisi bwetyo bwegamba mu statement yaayo, era poliisi newa details ku incident yaliwo, tragic incident eyo yaliwo, ne batulaga particulars ez'omusango ogwaliwo ne ba culprits ne babakola ki, ne babatubuulira nti ono yakola kino na kino na kino, byonna ne babitulaga ne batugamba nti n'okukwatibwa ne bakwatibwa, era emisango ne bagitulaga gye babavunaanye. Ku sayidi endala era mu nkambi eya NUP bwe batyo nga bakuza emyaka 4 ekibiina kino ekya NUP ekikyali ekito gye kyakamalawo mu ggwanga, muganda wange, bamaze munnange okubeera nga ate bakasuka ejjenja mu kisaka bwe batyo ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform, era nga akulembeddemu enteekateeka eno ye Secretary General David Lewis Rubongoya. Bw'atyo yawandikidde Ministry eya Defence and Veteran Affairs bwe batyo nga basaba okubawa olukusa okubeera nga bakozesa Kololo Ceremonial Grounds, ekisabo kino eky'Kololo muganda wange, okusobola okubeera nga bateekayo 4th anniversary egenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini, nga basaba ne basaba Museveni bw'aba agenda okukyala obukyazi just wali ematugga eno nga muggulawo ekitebe babagaana. Kakati kiri kwali badde nga kusoomooza kwennyini, bajja bagamba temwagira ekitebe, temwina kitebe kyammwe, mugirira awo kubanga wali seefu. Eno waliyo abakulu bangi Kololo, banjo bagamba bagwe batyo ekisebe bakibuukinga, naye basaza amagezi nabo ne babawa alternative. Kakati okusinziira ku bbaluwa eya Secretary General bw'atyo yateekeza n'agamba nti tubadde tusazeewo okubeera nti Kotolo nga awandiikira Ministry of Gender and Veteran Affairs requestinga to grant permission to use Kololo ceremonial grounds for their 4th anniversary slated for 22nd this month. Kakati olwo munnange ng'awandiika nti tusazeewo okubeera nga tukwasaganya omukolo gwaffe ogw'okujjukira emyaka 4 okuva munnange ekibiina kino ekya NUP lwe kyeyanjuluza tukitegeera. Kakati nakuzomeza 22 lwe lunaku July 2024, era nga
omukolo guno gugenda kubeera nga guli wansi w'omulamwa 4 years of Nuupu, emyaka 4 Nuupu gyemaze, era nga bagamba nti 4 years of Nuupu, the milestones reached, the obstacles encountered and a glance into the future. Nti emyaka 4 Nuupu gyemaze, olugendo lwetolontose, emiziziko gyesanze, wamu munnange n'okuba ttooki mu biseera eby'omu maaso, essuubi eri ebiseera eby'omu maaso. Ebbaluwa bwetyo bwekola ki? Bweraga mu ngeri y'okusoomooza, bwetyo bwerambika, kwegamba alinga agamba nti kali kasekiwa your future nako bakazingiddemu, a glance into the future, bakazingiddemu, kabina babitutte. Owandiika osaba omuntu okozesa ekintu kyalinako obwannannyini essaawa eno kye yawamba, kale ate n'omulaga nti byonna bye yali badde alowooza byonna obitutte. Kakati Nuupu eyagala okubeera nga ekozesa ekisabo kino ekyekkololo, jjukira ekisabo kino kya public, it's a public ground, kwega buli muntu asobola okukolerayo ng'asabye. NRM ekikozesa emikolo gyayo egiwerera ddala ne Museveni, era eyo gyatera okubeera ng'akolera ebintu bye. Juzi yakolerayo historical significance, era abantu baaliyo. Chameleone juzi mwamulaba nga gyali naye asaba abakole studio bamukolere embwa anyoke ng'akoze studio, asaba Museveni mpozi nagikuwako wano. Kati babatyo babategeezezza aba Nuupu nti ekisaawe kino amagye ge gakivunaanyizibwako, amagye ge gakola ki? Ge gakivunaanyizibwa. Kati awo nno gye tulaga mulabayo kubaga nti amagye ge gavunaanyizibwa ku kisaawe ekyo, kiba kitegeeza nti commander in chief ne CDF we bakola ki? Be bannannyini kyo. Kitegeeza gye mulina okugenda musabe. Sajja agambira mwagala kisaawe musoke mumpitire bubbi najje wano akinsabe nga ne kamera weeziri bba mukyagala. Let him come and meet. Kati bwe bityo, kati delegation simanyi oba eneegendayo, naye tebagambye nti egendeyo. Kati babbaluwa just tebasaba, ne kati baba directing eri magye. Awo babagamba nti eki kisaawe kiriko order from ki? From above, commander in chief. Kitegeeza yakivunaanyizibwako. Munnange nga bano bakakasanga bo bwe bagenda okubeera nga baagala bateekeyo omukolo gwabwe ogwo gw'okujjukira emyaka 4 egya Nuupu, era nga basuubira abantu bangi nnyo okubeera nga babeerayo. Waliwo ebigambo byoyogera naye ng'omuntu bw'omugamba ebigambo ebyo nga naye bw'akuba akafaananyi olinga amugamba nti naye omuwa ekisaawe kino kinene nnyo, naye wuuno akugambye nti we anticipate number of people at the event, a big number of people. Agandi okay, baagala kundabisa. Social media abaana ku TikTok batako bukupa eno neeno, baliteze drone zikwata abantu bungi, nange kwatolo ngendeyo ebyo byonna biri awo, kubanga ekisaawe kitegeeza nti kati gwe otaddeyo omukolo gwo nabali bataddeyo. Gw'osomba baasi zisombye okuva ebule n'ebweya, bali bo abantu bagendayo na people power. Oba oli awo baze n'otandikira awo ekkololo oba kakati oba yemmanduso tebatugamba. Kati bwe bato nga babategeeza nti we shall begin. Ebyo nabyo birowoozo nno byenkubuulira bijja mu ndowooza y'omukulu kuba atyaga bava ekkololo wano UTV eri luddawa bakkirira bukkirizi wali bannange. Nuupu yagamba nti bagenda tena ssaawa 3 paka ssaawa 12 ez'akawungeezi, 3 ez'okumakya paka 12 ez'akawungeezi. Ebbaluwa bwetyo bwekola ki? Bwegamba baca bagamba mugende ku CPS kubanga poliisi eri kumpimpi awo, oba mugende mukukolera ebbombo mu barracks. Kati okakasa nti munnange bano bamalirivu nnyo mu kubeera nga bakozesa ekirabo kino ekyekkololo. Munnange Nuupu yatuuse n'okubeera ng'eteekawo possibilities nga nti nedda bwe mubanga munaatugamba nti kisaawe
mati yo lesenye tugamba nti balowooza kugamba bo bamanyi bye banaakola ki bye banaabaddamu bagenda kakisabe kiri booked banja baga the whole year kati bano bagamba nedda yadde nga 22 tubagambye naffe tusobola okubeera nga tuwongezaayo ne mu mwezi ogw'omunaana tusina buzibu tusobola okupostponinga event eno bwe kibanga ekisaawe kiri booked ku lunaku olwo era nga baagala ne amagye UPDF bababuulire ne ssente ezeetaagisa n'ebirala byonna ebyetaagisa okubeera nga bakozesa ekisaawe kino. Do we have the money and everything? Era tusobola okwadjustingamu mu programu yaffe kugamba balinga baga nti ffe tumanyi mugera tugamba nti ate kati omukolo ogwo tusobola okugukola ki ogwongezaayo gusesetulamuko mu maaso neffe twagala guteekaawo. Era munnange bwe batabagamba nti twagala mumanye nti wabawo ensonga yonna nti ekisaawe kino tekijja kubaawo ku lunaku olwo musobola tuwa olunaku olulala ng'ekisaawe kiri free nga omwezi ogw'omunaana tegunnaggwako baagala kubeera nga basobola okuyingira mu mwezi ogw'omunaana oba guno tusobola okwadjustinga programu zaffe kusinziira we shall adjust our program accordingly. Ebbaluwa ya Nuupu bwetyo bwekola ki bwegamba eyo ansa ne babeera nga teriiyo balina bagamba kugambi nti olw'ebyokwerinda kati mu makkati wajja kuba omukolo gwa NRM oba ogwaki baguteekeyo ekkololo kitegeeza kulabisa omuntu yagiye okulabisa. Munnange nkugambye nti ekisaawe kino bakikozesa era tulabyeko NRM ng'eteekayo events ekkololo National Delegates Conference ku Mandela Stadium Namboole era ne FDC nga tinaba kubeera nga yeyawulayawula ekiwa ekinnajja na 10 eky'Ekatonga baakuza emyaka 15 wali mu kisaawe ky'e Namboole 2019. Kale munnange Nuupu bwetyo nakuza omwezi nga 22 Julayi omwezi guno gwennyini bwetyo bwegenda okubeera nga eweza emyaka 4 olugendo lwetolontose mu kusomozebwa okungi bwetyo eyagala ekulizaawo n'okubeera nti munnange tebibadde byangu. Jjukira nti ekibiina kino ekya Nuupu 22 Julayi 2020 twali tuli mu kaseera aka COVID-19 wano mu Uganda bwatyo Bobi Wine era nga yali mboka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo yakola surprise move n'atuleetera ekibiina kino ekya National Unity Platform mu ngeri y'ekyewuunyo mu ngeri ya roba style. Myaka 3 ng'emabega bwatyo Bobi Wine yasooka kubeera nga ebintu abitambuliza mu People Power Pressure Group naye bwatyo n'akwatagana ne Kibalama Nkonge n'abalala essaawa eno babakayanira ekibiina. Kale bwe batyo munnange ne bakyusa obukulembeze bw'ekibiina ne babuwaayo essaawa eno bo kye bagamba nti balaba baagaba keeki eyo kya kati omwana n'agenda ekintu n'akikumamu ate omuliro n'akiwa obulamu bupya era ne bakikyusa erinnya okukijja mu National Unity Reconciliation and Development Party NURP ne bakiri brandinga ne bakifuula National Unity Platform Nuupu. Bobi Wine bwatyo najja ne yeesimba okuba president ku tiketi ya Nuupu ne ba politicians abalala bwe batyo ne bajja ku tiketi ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. Era munnange wano mu Buganda region ya Buganda wano tugenda kuwali mu Busoga bwe batyo baayeza Lweyo era okusinziira ku KCCA wa councillors bonna bangi ku tiketi ya Nuupu baawangula bamwe ba parliament baabo mu 50 ne bagiyingira. Kibalama munnange nga bamaze okubeera nga bakitegeera nti
osobola okubeera n'ekintu ekyakona omusajja najja n'akiwa omuliro ne kitandika okubeera nga ate munnange kiva mu bikonwa olwo bamaze okubeera nga batunula sayidi eri babagamba kati laba mmwe laba mukoze eki kino mukoze eki beewambye bakoze buli kimu era ne bagenda mu kkooti emirundi egiwerera ddala naye muganda wange ekyakuvudde mu ngalo kiba kyakuvuddemu baagalizaako kukeriminga ekibiina mu ngeri yonna waliwo no n'abalala nno abajja ne balinnyira wano ku State Square nabo ng'ate baagala nti bakyuse obukulembeze bw'ekibiina kati bakiwambe bakole delegates conference. Bobi Wine munnange bw'atyo okusinziira ku bwongo bwe yateeka mu kintu kino abasajja baalemererwa bwe batebaagezako okukola offices endala wali ekabowa babataddemu akasente kyasinga okuneewuunyisa batugamba nti nkonge kibalama n'ennyumba ye temuli madirisa kyokka ate eri bakola office enyirira ng'omuntu newankubadde nga munnange ate bano gye baakola Makerere Kavule yamala eggobye mu kibiya ekikakasa nti bannange ekintu kyakola ki kyagenda kale bwatyo Secretary General David Lewis Rubongo yawandikidde dda nkugambye Ministry of Defence and Veteran Affairs nga basaba okubeera nti babawo olukusa okubeera nga bateeka omukolo ogw'emyaka ena nga bakasukeringa NUP etondebwawo okuva mu kisinde kya People Power wali ku Kololose ceremonial grounds bateeko 4th anniversary nakuzomeza 22 omwezi guno gwennyini naye bwe babanga ekifuuyo bakibuukinga oba waliwo ebitagize bulungi nnyo nti kale babawedde ete endala omwezi ogw'omunaana Katonda akubeera nga guggwako awo wonna tujja kuba tusobola okubeera nga tugenda e Kololo okubeera nga muganda wange tulaga amaanyi aga People Power NUP kusaba kuba kusaba naye awo kubanga okukasuka ejjinja mu kisaka era awo tuba tugenda kutegeera butereevu ennugu abasajja gye balina ku NUP obujja abasajja balina obujja ate gino Museveni alina obujja obusungu banza n'okutya okumugamba obusajja ayinza okuba mungamba biki ebyo